Yeah, man. Where our record de la Chida. Julia. Rupi. Where our record de la Chida, ya Jack Furutu. Mechikoma yawa kuye back to Rutu. Record de la Chida. Rupi start this one, another one. So, love ngawe najisubite. Mukwano timpate. Zibangwe kuwayo diregude. Pulo. Rupi. Kana kaimba kanyuma. Bwe mama mampu yanga njala nkakube nkakubire dada yanga sike kubya kuye. Julira. Run the once again. Mami jema konyabo. Kale tata. Ono njoga ne mama waliko di Erah. Jesibo. Amanya. Nze Mariam Sachi. Mami, Rupi okuva ku Star TV ne Metro FM. Jesibo. Nina story gye ngenda okukola oba gye bankubiddeko nga kiraga nti embeera obadde ononya mutabani wone ebbanga naye nga tomanyi waali. Abatuwuliriza abagenda owulira sheeno omutabani wono wazudde ddi nti talabika era wategeera ddi nti likodi Erah yakwatiddwa. Likodi Erah twayawukana ku Lwakuna ennaku z'omwezi oba zaali 10. Enyavu. Nga ndi ku Malukomu nalina mukulu we nga yafuna accident ku Malukomu ekisaaki ne mukubira ne mugajja ng'olabe mukulu wo. Nangamba kale kanzije. Kati likodi Erah mbadde maze emyezi ng'ebiri oba gumu nga sikyabeera naye yajja nangamba yafuna manager nga manager oyo bamuyita Sipapa. Kati namumpaako nenjogerako ko naye Sipapa amba ntegeka okujja onkwasa omwana mu butongole kuba njagala mbeere manager wo omwana alina ennyimba ennungi. Njagala muyambe n'ekirala ave mu ghetto okuna wiiki eri. Ng'omwana ng'ama maama looni gye wajjayo okusasulira omwana fees. Ngenda kunnyonnyola mu mukama wange ajja zikuwa Sipapa musajja mulungi alina ekisa tajja ggaana. Enkya ku Lwokutaano nja kukubirako. Kasaamu kaga ku Lwokutaano ankubire nga tankubira. Kyennava nkuba essimu nkubeko nga teriiko nkubira ku banne nga bambuzaabuza nti yeebase omugagga yamugaana nti okukwatagana naffe abaggeto kuba nninako ennamba z'abanne. Nenda okukubira Deriki Magic nga naye aŋŋamba nti oyo okuva lwe yakwatagana ne Sipapa ffe twamwesonyiwa yafuna omugagga takyatulabawo. Ne ŋŋamba kati nyambiddwa ntya lwa mukaaga Sande Mande. Ne ŋŋamba Mukama ŋŋenda kukola ntya kati ku Mande saawa zaalinga awo amawulire ogagbeera bannatali obabeererako abo balive waya ng'omukyala nkubira essimu weeyo ntebe yali mukwano gwange edda nga ŋŋamba Mariam okimanyi nti omwana wo baamukutte ne Sipapa konze baabakwatidde ki era obirabiddewa nti mbirabidde wano ku Sipaaka konze akodde ekintu simanyi naye waliwo omusajja oba looya we oba muganda wagambalamu abanoonya tamanyi gye baabasibidde naye tamanyi gye baabasibidde. Ne binsobera taata netandika okukuba ku masimu okunoonyereza abaana babasibidde ki. Nasabye ennamba y'omusirikale bano ababakuumakuuma kaawe mu kkomera. Namugamba nnyamba ntegeeze maama wange kituufu. Omwana n'ambuulira nangamba maama amazima gali nti baatusibye tuli kira ku poliisi nangamba nti naye ekisinga okuneeraliikiriza mukama wange simanyi gye baamututte. Ate nansibye ne girlfriend wange mulwadde kati simanyi kye ngenda kukola kwe kumubuuza muli bameka nti tuli 3. Owookuna yabadde Sipapa baamututte naye tetumanyi gye baamututte. Yes, agamba ati ajekomereko enkola video of course exclusively I call the person king of analysis Rupi. Yes, okuva ku kibese Star TV ne Metro FM nenga ate abantu ba direct live and direct ku mukutu gwa fogo no gwenkola ya video. Yes, kumukubiriza kona kadako subscribe nga tukivuge tukyongereyo. Nagamba omuyimbi oyagala okukolera audio tukolera video okolera promotion ku radio ne TV ezenjalo nokufuna kyabaita media tour kwe kutambula ng'otalaga bango kyala ku radio ku TV ezenjalo nokufunira airplay nga
olimba lwo sigala luzanya ku TV ne ku radio mu Uganda wona across Uganda kebe Eastern kebe Central kebe Northern byonna tubikola ko wano e Uganda oba wano ku nkola video ku mukutu gwa Africa then kosano kutambula ne Sheikh America koma sajjo no mulombi wedduwa asangibwa enansana na luvule yadala na dango line ebizibu amalogo bakusindikira amalogo yes oyagala kubanga otereza maka oli Bulaya ebizibu bikwetolode Sheikh America kumaja kulombereddwa yes osobola kubanga ebiro ebizibu bino obyesonywa ebizibu bino bikwesonywa mu mbeere so Sheikh America kumaja kyokuddamu kye nansana na luvule gobonoonyako ku namba z'essimu noti 7775 munoonyeko Sheikh America kuma abenga kutaasa ennaku n'ebizibu bikwetolode record Erah no butida mabegako ndoza mmujikira na kayimba ngawo omulengerawo yali atwala interview naye ku record Erah kayimba kaitaba kabasajja banyuma one of his breakthrough mu covid oba mu lockdown yeno akayimba ako akanyimire nnyo naddala abantu ne style eno ya style y'okuwogana oba style y'okutontoma eyo ey'enjawulo so wenjogenda lunaku lwaliro amawuli agakalumba desk yaffe agatali mawomo oba agatawumya nakabululu yemwana mulenzi ono record Erah butida alabika okuba nga yagombeddwamu obwala nga yasibiddwa wali ku Kira police station nga alabika okuba nga neera fayiro talina fayiro naye ng'ekyamukwasiza yakwatiddwa olw'okuba nti ali ne muganda wange Sipapa Sipapa ono ekibasibya ki Sipapa mabegakaawo nga tuyingira akalulu yagenda e Kamwokya nava nga yayina emmundu n'abasajja b'abenjawulo Kamwokya wa Bobi wine ku office ye nakuba amasasi mu bbanga nazoganya ekifo kye Kamwokya ekyo so police wegezaako kubanga emuyita ajje ku police reporting Sipapa ono teyasobola kubanga alabika ku police so nabanga emmundu yagimisusinga abuyinza oba emmundu gyayina yatwalira amateeka mu ngalo so police we muyita nasobola kubanga talabika so bazze bamunoonya enfunda eziwera nga Sipapa talabika so finally kubanga bamunoonyereza mumugombamu obwala ubatwe basa gudo kubanga bamukwata ne bayima bamukukunudde nga ina wagenzo kubanga ayamba bamukute bukwasi ngali ku wanted nabanga atake mu mega mtamba mumbere eno tusodo kubanga bambi tunonya ku mama wa record Erah bituda mama wa record Erah bitido omukyalo ono tali mu Kampala ali bitundu bye mukono omukyala ina ne pressure mu kumunonya ku lukomo lw'essimu omukyala bwatwanukudde era embeera ajogera katya bwati hello mami jema konyabo kale tata ono njogera ne mama wa record Erah Jessibo amanya nze Mariam Kisaaki mami orurupi okuva ku Star TV ne Metro FM Jessibo nina story gye ngenda okukola oba gye bankubiddeko nga kiraga nti embeera obadde ononya mutabani wone ebbanga naye nga tomanyi waali so abatuwuliriza abagenda owulira sheeno omutabani wono wazudde ddi nti talabika era wategeera ddi nti record Erah yakwatiddwa record Erah twayawukana ku lwakunange ennaku z'omwezi oba zaali 10 enyabu nga ndi ku Malukomu nalina mukulu we nga yafuna accident ku Malukomu ekisaaki ne mukubira ne mugala jangu olabe mukulu wo naŋŋamba kale kanzije kati record Erah mbadde maze emyezi ng'ebiri oba gumu nga sikyabeera naye yajja naŋŋamba yafuna manager nga manager oyo bamuyita Sipapa kakati n'amumpaako nenjogerakokko naye Sipapa nga ntegeka okujja onkwasa omwana mu butongole kuba njagala mbeere manager we omwana alina ennyimba ennungi njagala muyambe n'ekirala ave mu ghetto ne mugamba kirungi kubanga bulijjo kwe kusaba kwe kakati ku lwokuna nedda kanziremuko kati myemabega kakati omwana wayita wiiki emu naŋŋamba nti Sipapa nasazeewo maama kubanga pengepenge yali ayagala okumutwala abeere manager we ne mugamba pengepenge okusinziira byayogera tebinsanyusa tasaana kuba manager we naye katukisabire tulabe Mukama bw'anaatusobozesa kuba bulijjo tusaba ofune manager kakati akaseera ndowooza zaali wiiki nga bbiri naŋŋamba maama mu kusaba kwange nasazeewo nalabye nga Sipapa yalina okumanejja wange era Sipapa musajja mulungi yangulidde emmere yansidde woteeri engoye kuba banne sanga omwana wange nga ddala ali mu mbeera mbi nga engoye banne baazimubbako n'amugulira engoye n'amusasulira woteeri bwe bityo kati okutwaliza wamu Sipapa abadde ayambye omwana nga omwana alabika bulungi nga n'embeera eri ey'oluvubukavubuka nga bwe mumanyi
abantu baggetu bwe babeera bwe nibusoogera bingi oba otegeera embeera gye babeeramu ng'omwana akyuseeko alabika bulungi anyirira ayogera kijento nange neneebaza Mukama naye ekyasinze okummalako pulaani kimala okwawukana n'omwana ku lwokuna wiiki eri ng'omwana ng'ama maama looni gye wajjayo okusasulira omwana fees ngenda kunnyonnyolamu Mukama wange ajja zitibwa Sipapa musajja mulungi alina ekisa tajja ggaana enkya ku lwokutaano nja kukubirako kasaamukaga ku lwokutaano ankubire nga tankubira kyenava nkuba essimu nkubeko nga teriiko nkubira ku banne nga bambuzaabuza nti yeebase omugagga yamugaana nti okukwatagana naffe abaggeto kuba nninako ennamba z'abanne nenda okukubira Deriki Magic nga naye aŋŋamba nti oyo okuva lwe yakwatagana ne Sipapa ffe twamwesonyiwa yafuna omugagga takyatulabawo ne ŋŋamba kati nyambiddwa ntya lwa mukaaga Sande Mande ne ŋŋamba Mukama ŋŋenda kukola ntya kati ku Mande saawa zaalinga awo amawulire we gaggweera bannataliya we babeererako abo balayivuwaya ng'omukyala ankubira essimu weeyo ntebe yali mukwano gwange dda nga ŋŋamba Mariam okimanyi nti omwana wo baamukutte ne Sipapa bonze baabakwatidde ki era obirabiddewa nti mbirabidde wano ku Sipaaka konze akoze ekintu simanyi naye waliwo omusajja oba looya we oba muganda wagambalamu abanoonya tamanyi gye baabasibidde naye tamanyi gye baabasibidde ne binsobera taata netandika okukuba ku masimu okunoonyereza abaana babasibidde ki naye ng'omutima gwali gwogera nga mutima muli gwogera nga buli bemala okusaba mpulira ekinnumiriza nti omwana wange tali mu mbeera nnungi kiwulira akati wayita ennaku tujja tukuba amasimu ngenda nfuna ku banne be abankwata abagaana okunkwata bambuuza maama nange biki ndabuuza baŋŋamba tetumanyi balabye mbalemeddeko abamu essimu zonna ne baziggyako kakati waliwo kavubu ke bayita Kayanga Rain kanne kabadde atambula nako ennaku zino kembadde nfunaafunako ne kanimbalimba gyali yeebase kozi kati okuŋŋamba nakati okutuusa omwana ndowooza bwe yasabye ennamba y'omusirikale bano ababakuumakuumako awo mu kkomera namugamba nyamba ntegeeze maama wange kituufu omwana nambuulira nanga maama amazima gali nti batusibye tuli kira ku poliisi naŋŋamba nti naye ekisinga okuneeraliikiriza Mukama wange simanyi gye baamututte ate bansibye ne girlfriend wange mulwadde kati simanyi kyengenda kukola kwe kumubuuza muli bameka nti tuli basatu owookuna yabadde Sipapa baamututte naye tetumanyi gye baamututte konze mwakoze eki nti tewali twalabidde awo nabana abatukutte tubabuuza bagamba nabo tebamanyi kye baatusibidde kati taata bwentyo bwendi awo ndaajanira eggwanga linnyambe linsaasire omwana wange mwamuwulira mwenna ng'asaba buyambi muntu kyanaabeera maneja we okumubeererawo ebyo munnange nyambe munsaasire njagala mwana kyekyokka kyenjagala sirina buzibu na muntu njagala mwana buli amanyi nti muzadda nyambe nsaba mwana so mami obeera mu bitundu ki oli sayidi kiggwe ndi mukono wano nabuti so obali tonajjako wa mwana ku kkomera sisobola kulesa ennaku zino zonna okuva lwe namanya eby'omwana ndi wansi sobola kutambula te bwoba owaliriza nti ogenda abantu ne bakutiisa nti ekiri mu makubo kibinnya abasirikale bagaana abantu okutambula kakati bwe buzibu obwo kale maama tukweyanziza nnyo nnyabo katugezeeko kye tusobola okukuba omulanga guno eri gavumenti ne bekikwatako ogambye eno TV ki eno Metro FM ne Star TV kw'ossa n'omukutu gwa YouTube gwe bayita enkola ya vidiyo yesebo taata ennyabo onyambe sirina buzibu bwonna njagala mwana kale ennyabo tukweyanziza nnyo nnyabo sebo Yesu abakulu kale naakulu
Kalo kukubiriza okoneka dako subscribinga shake amika kuma kyekyokuddamu kyo okuva nansala naluvula omusomi weddwa then RP Music Promotion tunonye ku namba yaffe ya WhatsApp not musanvu not musanvu 8442555 tukolere promotion ku audio video ne promotion strategies enjawulo tunonye kawo tubenga tukikuwasanya mpola mpola RP Music Promotion. We sign out. Thank you so much.